factor to consider in granting bail. The accused has no credibility given the fact that he has no place overboard, that his chances of absconding are high and therefore is a flight risk, given that he lacks a fixed place overboard. Besides the case of Francis Onembe versus Uganda, stating that it would be risky for his court to release an accused person who has no fixed place overboard. It was further established of the land chief secretary that the two sureties are not substantial, that numbers of render insist that the accused person is a tenant at church zone without credible source of income, or Mr. Sembata Ibrahim Matia was disowned by the area chairperson of Muzana zone in Ensanyu, where he allegedly stays. He concluded that the two accused persons, that the two sureties have no fixed places overboard, and that numbers of being a tenant can shift anytime, and on credible sources of income. He cited the case of Mugera John versus Uganda. He further stated that the case is of public interest, and he cited the case, the ruling of Justice Timulia in the consolidated administrator's application 45, 46, and 47 of 2015. It was further the state's submission that the accused will be unsafe outside prison and that the offense is grave in nature. You pray that bail will be denied, and that if this court is inclined to grant bail, it should impose extremely stringent bail conditions. In rejoinder, Mr. Masala submitted that the offense is not grave in nature as alleged by the state, as attracts the maximum sentence of 5 years in prison upon conviction. That the AIS chairpersons who disowned the applicant and the sureties were intimidated by the investigating officer. That the state already has enough evidence against the accused person, and that's why he will charge him in court, and that therefore the accused person shall not interfere with the investigations. It was a submission that the sureties are substantial, and that numbers of being a tenant cannot bar her from being a competent surety as long as she can ensure that the accused is on bail. It's straight law that every accused person has a constitutional right to apply for bail, which court has discretion to grant or not to grant in accordance with the law. I've carefully addressed my mind to paragraph 13 of the Constitution, bail guidance for cost of judicature, practice direction of 2022, actually paragraph 13 on concession for grant of bail. The same paragraph says that the court shall consider the following in handling the bail application. 1. The gravity of the offense. B. The nature of the offense. C. The antecedents of the applicant insofar as they are known. D. The possibility of a substantial delay of the trial. E. The applicant's age, physical and mental conditions. F. The likelihood of the applicant to attend court. G. The stage of proceedings. H. The likelihood of the applicant to commit another offense while on bail. J. The safety of the applicant, the community, and the complainants. K. Whether the applicant has a fixed place overboard within Uganda, reject the bail application, and further demands that use the 26th of March 2024 when the case shall come back from nation. Kulese abanyira bene tabanyirwa ajja tuulira ng'abaganda abakufuna bashemaje kubanga abantu twagala okwebaza abavubuka ba Buganda abazze embungi mu kkooti y'olwaleero okwimira ne Namulondo. Bannaffe bangi abavuddeyo ne bagezaako okuyisa olugaayu Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka omulembe guno akubasa abavubuka fejja eri ezibizi, era njagala okukunga abavubuka bonna bakubaza Mbogo, BYC, Kabaka Munyango, Banga bonna okubeera obulindala nga Namulondo erumbiddwa. Era tetugenda kukoowa, tugenda kujjanga buli kaseera buli kanafu
kulaba ng'ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka tukikuuma kidda waggulu. Bantu bangi ababunana pressure mulimu yakuma pulezidenti yakuma sipiika neffe tuli wano kuba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Abaana baleero katulwane okukuza Buganda katujjukira nnyo bajjajja baffe abafiirira ensi yaffe. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Omulungi ow'ekitiisa otubeere Mukama, otubunduguleko emikisa gye era baffe omukuumenga. Ssaabasajja Kabaka twali nga ndi mukoddomi wa Kabaka. Omulimu gwe tukola mu Lubiri ffe tufumbira Ssaabasajja Kabaka neddira musu kyanaku nnyo ne tutyoboolwa. Ate bano abaana bagezi aba bapuresha balina akabinja kaabwe. Wovaayo bwoti n'oyagala oyogere nti ani oyo akutte ku Buganda bambalira gwe. Social media luli zaleeta nnyo nze nga nyambadde olubugu banyambalira ne banteekako ogw'obutemu nti natta abantu. Naye nange seebase nsitukiddemu ne ŋŋamba oyo eyaŋŋamba nti natta abantu tugende mu kkooti. Era leero mukutte ne mumutwala mu mikono gy'ab'obuyinza tumutwale mu kkooti andage gye nattira abantu. Baagala okutujja ku mulamwa bannange temutya temuggwamu maanyi bakadde baffe baafa. Lino eggwanga Buganda esobola okuggwawo etya mpola mpola. Kabaka yali tayisibwa mu maaso naye omwana yazze atulaga nti Kabaka basobola omuvuma. Kabaka avuma gusinze Ssaabasajja Kabaka ali kukaabya amaziga tuli mukaabya omusaayi, ali kukwata embazi n'akugezaamu tuli mufumisa fumu. Nze mukoddomi wo lumala twala nja kubeerawo mbeerewo paka buli ekinavaayo neddira musu kaffe kuba ab'ekika kyaffe bonna abatulwanirira okubeerawo baafa. Si wano oka mu Buganda batandika mpola olunagira nga batandika Kabaka wa Busoga. Omusoga yaŋŋambye gwe n'okwata ku Kabaka waabwe ku kyalo bakugobako. Lwaki tebamugoba ku kyalo? Kyekibonerezo bamugobe ku kyalo, basonyiwe bamugobe ku kyalo aveeko agenda. Puresha asooka ayige katusooke naffe tumuteeke ku puresha ng'erinnya lye tumuteeke ku puresha. Buli muvubuka wa Buganda aveeyo, ow'Enkole aveeyo, ow'e Busoga aveeyo kuba n'eyo kijja ewamu. Tusooke tumuteeke ku puresha. Nze mulabye takyalina mutwe, nze ogwange munene naye takyalina gugwe. Abantu batyoboola ogula akasimuko n'otandika okutyoboola. Edda bakadde baffe baazanyanga Sonko na Dduulu, tetukyalina we tuzanyira. Tuyina amasimu gaffe ge tuzanyisa naye tulemera okuzanya emizannyo ku simu zaffe n'otandika okutyoboola abantu abakulu. Ate we tumala obatyoboola tuleeta byabufuzi. Nze newe mba mpagira ekibiina ekirala ekikwatagana ku Kabaka tombuulira biri ebibiina nsuula eri n'ensooka maliriza obwakabaka awangale ayi Ssaabasajja Kabaka. Gusinze Yennannyini sitamanyirwa nnyanja temanyirwa kalala nkoma omulyeubira mbwembula takikomeko Fred ow'Eganda Obuganda nga batunyombola tetujja kukkiriza okuyisaamu olukaayu n'okutumanyira tetujja kukkiriza ng'Abaganda. Era tuli bumu n'Abaganda bonna mbakubira omulanga mwenna abali eyo mujje akasajja kano be kadda mu kkooti tuddewo tubeerewo tulabe akasalirwa omusango nga bwe tubaddewo olwaleero. Era mbasaba mujje nga mu bungi tubeerewo kasalirwa omusango mu mazima n'obwenkanya kategeere nti Ssaabasajja wa Buganda tayisibwamu maaso tamanyirwa. Empologoma ya Buganda terina kumanyirwa nga weetuli ali mukaabya amaziga tuli mukaabya omusaayi. Singa ofuna omukisa n'okwata ku puresha singa afuna omukisa n'enkwata ku puresha erinnya nze omumbe